lukiiko olwo wabula nga tekulinadde kizimba naye akatambi akamu ke mwalaba baakazannyako ku mikutu egy'enjawulo bakomrade njalo bebaza bakola information n'okubuulira abantu obubaka obutuufu bwe tuba tuli katugende kanku ekyokulabika ekifaananyi kusiga ekifaananyi ssetteeserezo wa Uganda aba atudde baleeta ensonga ezigenda okuteesebwako nga ziyamba ggwanga ne mu Buganda twandisuubidde nti okuyita olukiiko lwa Buganda wabeerawo ensonga ezigenda okuzimba Buganda oba okwogerwako nga z'Abaganda naye omuntu w'otuuka okuyita olukiiko lwa Buganda ne mwogera ensonga ze mwogera nga mwazoogedde ensonga ze mugenda okwogerako nga tezina zikwataganayo ku Baganda wadde enkulaakulana ya Buganda wabula nga z'ensonga ezaayisa olukiiko lwa Buganda naawe oba olina omuntu okukutegeera nga teweeyayise mweyazike njagala owulire akatambi kano ensonga ze bayita olukiiko olwo mbwe zaali zigenda okuteesebwako oba tezaateesebwako zaali zisiimwa busiimwa gwe n'oyita olukiiko lwa Buganda ng'ogenda kusiima busiima nsonga so si nsonga zigenda kukolebwako akatambi kano mwakawuleko naye temwafuna makulu gaako wulira bulungi nnyo Ekitiibwa Sipiika nzikiriza ngende ku biteeso ebisembebwa okuyisibwa olukiiko olw'olwaleero. Ekiteeso ekisooka olukiiko luyozaayozezza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okuweza emyaka 7 egy'ekitiibwa era lwongera okusaba Katonda amwongere emyaka emirala mingi ddala. Weewaawo ekiteeso ekyo kiba kiteeso oba kuba kusiima ekyo kiba kiteeso oba kusiima kye bayita ekiteeso ekiwandiiko bulungi nga kiriko olukangagga lw'ebintu ebigenda okukubwaganyaako ebirowoozo mu Luganda olutuufu kye bayita ekiteeso kiba kiwandiike nga kiriko olukangagga lw'ebintu ebigenda okukubaganyaako ebirowoozo okukubaganyizibwako ebirowoozo ekyo kyali kiteeso oba kwali kusiima njala twawule okusiima oba okukkiriza n'ekiteeso mwenna mumanyi Oluganda oli Sipiika n'agamba weewaawo njagala muwulye bulungi nnyo kankazeeyo bulungi nnyo mukawulye bulungi nnyo Ekitiibwa Sipiika nzikiriza ngende ku biteeso ebisembebwa okuyisibwa olukiiko olw'olwaleero. Ekiteeso ekisooka olukiiko luyozaayozezza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okuweza emyaka 7 egy'ekitiibwa era lwongera okusaba Katonda amwongere emyaka emirala mingi ddala. Weewaawo ekiteeso ekyokubiri weewaawo bwe mwavaawo ku kiteeso ekyo kyakubaganyizibwako kitya era ebyakivaamu byali ki omuntu yandibuuza nti kiteeso bwe mwakiisa kyakubaganyizibwako ebirowoozo era birowoozo ki ebyateesebwako gwe ku ekyo kyoyita ekirowoozo era Sipiika n'agamba weewaawo tugenze mu maaso. Olukiiko luyozaayozezza Katikkiro Charles Peter Mayiga okuweza emyaka 12 ng'akutte eddamula era kumwebaza olw'okutukulembera obulungi. Weewaawo ekiteeso ekyokubiri bayozaayoza Ssalonga Mulengejja wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga okuweza emyaka 12 ng'afutubadde ku Buganda. Weewaawo kati omuntu yandikubuuzizza ekyo kiba kiteeso kuba kusiima era njagala kubuuza bwe mwamalo kyogerako kyateesebwako biki mwateesa mu kufutubbala ku Buganda emyaka 12 gy'amaze mu Buganda kubanga bw'oyisa ekiteeso
wattu ekiteeso kiba kitegeeza kigenda kubaganyizibwako ebirowoozo era kiyisibwe abangi ababa kikkiririzaamu era bwe bayita bawandiika alipoota ey'abatono abatakikkiririzaamu nga bawa ensonga lwaki bo tebakikkiririzaamu n'abo abangi abakikkiririzaamu nga bawadde ensonga zaabwe lwaki bakikkiririzaamu ekyo nakyo kyali kiteeso tugenze mu maaso ekiteeso ekyokusatu olukiiko lwaniriza nnyo kalakita Ssaabasajja Kabaka ze yawa abaami b'amasaza kubanga zigenda kukola omulimu omulungi n'okwanguyiza ku balimi. Olukiiko era lwebazizza amasomero ga nassale mu masaza wamu n'amalwaliro agatandikiddwawo. Olukiiko ne lusiima luyise ekiteeso ekya kalakita Ssaabasajja Kabaka ze yawa amasaza n'amasomero ga nassale n'amalwaliro weewaawo. Tubadde wano twogera ebigambo bino olunye nga ne mu vidiyo gye ntandise okukola njogedde ku projekiti za Museveni ze yateeka emmengo n'ensimbi ze yawa Mayiga okubuzaabuza Abaganda. Kyova olaba abakungu bonna ab'emmengo beebuzaabuza nga bafuka baba nti gonna mazzi. Ebyo nakyo kiteeso era bwe mwakiteeka ku lukangaga bwe mwateesa ku ki era abangi bakisemba kigenda luddawa nga kyongerako ki ku Buganda era abatonda batakisemba alipoota yaabwe egamba ki kubanga mugambye ekiteeso. Zino zonna bakola alipoota ezisiga ekifaananyi kiraga nti Wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga alina byakoze naye ng'ate zonna projekiti za Wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga kubanga mu mbalire ya Buganda temubanga mu kalakita tenga mbanga mu masomero ga nassale waddu amalwaliro. Eddwaliro esembayo ery'Ebusimbi nabalaga bulungi nnyo eddwaliro nga kuliko eyaliggulawo kennyini yasooka ku waggulu ng'era bayozayoza Ssaabasajja Kabaka okukweza emyaka 7 egy'obukulu naye ng'aliguddewo yali ku jjinja. Mukozesa obwongo bwammwe tugenze tukyakazannya. Kiteeso ekyokuna olukiiko lwebaza emirimu emirungi omugenzi Ekitiibwa William Matovu gy'akoze ng'aweereza Kabaka we. Kiteeso ekyokutaano olukiiko lusiima enkolagana eriwo n'ekitongole kya Brain Pulse olw'ekigimusa ky'ebirime ekituufu ekinaagasa abalimi. Enkolagana Obwakabaka ze bulina n'ebitongole Kobaawo. Ekiteeso kisiima kampuni ereese ebigimusa mu Buganda. Olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki ekyatta ettaka ly'Abaganda n'ebyobulimi byonna mu Buganda byali bigimusa bamagulume bibaleeta saako n'eddagala erifuuyira bye baafuuyiranga okusaanyawo omuddo. Mwakagamba Abaganda okusimba emmwanyi teriyimba mwaniriza bigimusa ebyo mu magulume ebyo. Mwagala kuzza Baganda mu mbeera gye babaddemu ng'ettaka litandise okusumbuka okuvaayo okuddamu okutuwa emmere n'okulimako ebintu ebyegasa ate muleta kampuni ziri. Emmere mu Buganda yasenguka oluvannyuma lwa Yoseriti Bahabulwa mu Nnyandwe okozesa omusajja Omuganda Kibirige Ssebunya ng'ayita mu Ministry of Agriculture okutandika okuyingiza amalagala n'okuyingiza ebigimusa bye baawanga Abaganda otteeka ku mmwanyi zaabwe ku bitooke ebyavaamu ensuku n'emmwanyi okusaanawo. Abaganda ne batandika okusaka emmere ng'eva mu maserengeta nakati gy'ekyava. Ettaka lya Buganda liba litandise okukuba ku matulidde engulu. Muleese ekiteeso nga musiima kampuni yaleese ebigimusa. Mugamba abantu balime emmwanyi. Ettaka lyakakuba ku matuli akadde engulu ligezaako okudda engulu. Ate era muleta kampuni Yesu Kristo. Nga ekya Airtel nazo ziimiddwa nnyo era olukiiko luwagira zigende mu maaso. Basiima nnyo kampuni Airtel
era emirimu gyekoledde Obuganda era olukiiko lusaba kampuni zino zigende mu maaso. Ani abadde agenda ziyimiriza n'enkolagana yammwe? Olaba bwe bakola akalipo nti Ssaabasajja Kabaka ne bw'adava n'aga nti kampuni zino ezibadde zikolagana Mayiga nzijjeewo, bali bajjaga nti bajja zijja kubanga olukiiko lwa Buganda lwayisa, kubanga era tezimu ku kampuni Mayiga zaakozesa okubba ensimbi za Buganda. Ekyo nakyo kiteeso. So Abaganda mwenna we muli mutegere bulungi nnyo, abasajja ebintu bakola byonna bakolagadde bengali ng'embwa etunda omuzigo. Awo tuvuddewo. Ssaabasajja Kabaka asaba okukulopera. Ennyanja abajjajja bonna Lubaale ndowooza ebitundu 2 ku buli 100 yandibanga eyolekedde okulusuulamu akaba. Nsaba okukulopera nti ennyanja yo ey'abajjajja bonna Lubaale bano gye bayita Victoria yandibanga etandise okufa ebitundu 25 ku buli 100 olw'amakolero agateereddwako agalimu ebimuli n'amakolero agafulumya emikka emikyamu n'amaliriza nga bayye chemicals ezo mu nnyanja, amazzi gatandise okwononeka. So nga ate singa ennyanja ebeekamiza n'efa, sirabawo nnyanja endala esobola kuba Bannayuganda mazzi naddala mu Buganda wano. Ennyanja erirudda wa? Kubanga ne Wamala yennyini, Wamala naye yatandika dda okufaako ebitundu. Omuganda w'osigadde ludda wa? Era Obuganda babusigazizaako ki? Kubanga ennyanja Nalubaale yemu ku nnyanja eziriko obuwangwa n'ennono bwa Buganda. Bano kye basooka okukola kwe kusanya ebira byonna ebya Buganda eby'enkizo ebiri mu bizinga by'Essese saako n'ebizinga ebirala byonna. Era nga kati ebibira bya Buganda byonna mwavunga amalagala, emiti egy'enjawulo n'emigga egy'ennono byonna byasaanyizibwawo. Kati twebuuza Obuganda bugenda kuzzaako ki mu nkola eyatakulekera nawe tomulekera? Awo tovuddewo. Which ewedde wasanyakawo Charles Peter Mayiga ng'oyita kuzimu ku TV n'abo ab'amawulire bakuggyako ebibuuzo nawe n'owo biddibwamu. Wabula mu bibuuzo bakuggyako n'ebiddibwamu biwaddamu byali tebiina bikwataganya kukulaakulana kwa Buganda okuggyako enkola y'okujereegerera n'okuteeka wansi abantu. Muwagambira nti gwe tosobola kwogera na muntu atalina mulimu era tomuwa budde era tomumanyi. Nenzija nenkuddamu nenkugamba bw'oyogera n'omuntu atalina mulimu naye nga takkubira nkosi mugamba nti owaayi sooka ompeeyo omune gwa Bogoya, kitegeeza nti oba weeyaamu wanda mu mbugo. Ndi wano okutegeeza ku lunaku olwo wasala omugambo mungi nnyo. Mwatuukira n'okugamba nti ekibiina kya National Platform ekikulembera muzzukulu wa Nambi, muzzukulu wa Nambi oba muzzukulu wa Kayiira Ajwi Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bakkubira essimu owabangizeeko okuwangula kwabwe kwe baali bawangudde Mukama we Yoseti Tibahabulwa. Ekigambo ekitali kituufu. Era kwolwo waayita ennaku mpawe kaaga ye kennyini mukulembeze omulonde yagenda ku TV gyebayita Nation TV na NTV n'asambajja ebigambo ebyo bye wayogera, naye tonnavaayo nga bwe bakusaba omenyewo bigambo wayogera nakatonna bisaanya tonna bimenyawo. Abasinga obungi tebwamanya lwaki omusajja oyo yayogera ekigambo ekyo. Kansooke nkibaddiremu era ngenda kibannyonnyola. Wulira bulungi nnyo. Okulonda bwe kwaggwa ne banteekako akazito nti nangirire nti akalulu baakabbye nti nno NUP yawangudde era nti nno abantu bagende beekalakaase baggyeyo obuwanguzi bwabwe. Oŋŋamba otya okulangirira ebintu ebyo? Nze nze mbala obululu, nze nze owakakiiko k'ebyokulonda. Genda mu bakakiiko oba baakubbye, genda ew'omulamuzi bya Mukama yategeka okulonda, Katikkiro yategeka okulonda. Kati saabirangirira ebyo ebyokugamba nti mugende mwekalakaase tuggyeyo obuwanguzi bwaffe.
nabagamba oyo mulaba w'NRM mulaba akattu kendimu nagezezaako okwebuuza ku bannange nga njagala kumanya ani oyo owa NUP yagende Katikkiro namugamba alangire nze nkulembera NUP naye nina ne bannange benkulembera nabo era mu bonna benkulembera nabo tewaliwo n'omu era asabyeko Katikkiro okulangirira nti NUP wangudde. Era ffe tukimanyi bulungi, abamu ku ffe twasoma amateeka era tumanyi bulungi nti Katikkiro wa Buganda si ye yakulira akakiiko k'ebyokulonda era si alina okulangirira omuntu awangudde. So ekyo kyanewunyisizaamuko naye era nje kitanya nti abantu bangi kyebalinga basaba nga bwe twasabanga abakulembeze ab'amadiini n'abalala okwogera ku mazima okusingira ddala ku mbeera eyaliwo era ekyagenda mu maaso y'ekiwamba abantu naddala wano mu Buganda. Abaana ba Buganda bangi bawambibwa batulugunyizibwa n'avaayo nga talina njala talina maaso nga tusaba abatutwala bakyogereko kubanga basinga wali otuddekaawo n'ofumiitiriza ebigambo ebyo omusajja mukulu byayogera Wasanyakawo Charles Peter Mayiga. Waki yabyogera? Wano Abaganda ffenna twakozebwa era ne tuteekebwa nti omukulembeze yenna aweereddwa obuvunaanyizibwa okukulembererako Ssaabasajja Kabaka okuva ku mutendera ogusooka paka kwa waggulu. Wattu bw'asengeka ensonga azisengeka ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Era buli wogano ziwuliriramu bakutegeeza nti olabye mu Ssaabasajja mu kamwa. Ekyo bwe kityo bwe kiri. Wabula abasajja bano abaasookawo twabakkiririzangamu ne bebayogeranga era twabeerangawo kusika mugwa. Bwe tukizudde nti ono Muganda mannya ali Emmengo Wasanyakawo Charles Peter Mayiga akikozesa kuyisaawo bibye. Naffe ne tugamba nti akabwa akabbi wattu kagumya mugongo. Enkole ntusooka tusaba tugidibye tumale okulwana entalo abantu ze batasooka kulabirawo bwe zinagguka tulidda ne twetonda. Mu nkole eyo nga bwe bagambye nti omusajja ono yakwata ensimbi n'aziba Abaganda basinga omumwa n'asigala nga yesekamwa wa Buganda era ye Katikkiro era ye investor era ye musasuzi w'ensimbi buli kimu yakikola. Bw'ovaayo n'omubuuza ebibuuzo obanga alamu Ssaabasajja Kabaka mu kamwa enkola eri enkadde era ebigambo byayogera byonna aba akulaga nti ye biva wa Ssaabasajja Kabaka. Kati mbumwe muvaayo ne mugamba nga bwe yaga nti bwe muva ne mugambo mwamugamba abanje obukuki abanje obuwagizi bwammwe. Njagala okwata ekigambo ekyo okizze ku kigambo Daily Monitor kyewandiise wiiki eno nga Mpuuga yakyogedde nti Nope oba Kyagulanyi yafuna obulu miliyoni 3 teyabufuna nti abufunyirwa akwagala mbw abantu abalonda miliyoni 3 balonda bawakanya Museveni so si kwagala kwani kwacha. Kati kwata message eyo ogigatte ne message ya Wasanyakawo Charles Peter Mayiga anti mmulwa okutegera psychology okuwadde dakiika 2 soko kwata message Daily Monitor yawandiise Mayiga Daily Monitor yawandiise nga Mugundi yajogedde Mpuuga yajogedde okwata ne message yono ogenda funa answer. Answer mugifunye. Mwenna Daily Monitor mwamulabye. Mpuuga kyeyogedde mu Daily Monitor mwakirabye. Kwata statement ya Daily Monitor gyewandiise Mpuuga gyeyogedde ogigatte n'eyono. Mutegedde kati. Katoza mutegedde bulungi nnyo. Basoma mu scripture yemu. Kati kankuzanjire na kano kategeere.
Mukasera nga tubanja Ssaabasajja Kabaka nga n'abamusubiri wawedde mbagamba nti ekijja kikize bukuna kusima kwa Katonda. Puuga yayimirira e Masaka n'ayogera ebigambo bino. Obuweereza bwange tibadde buweereza bwa mutuukirivu, bubadde bwa muweereza wa muntu akola ensobi. Buli lunaku ng'omukulembeze nsalawo ebintu 100, nkola 100 decisions nga 10 oba 20 kuzo nsobi. Tezinfuula kapere, zinjongera kutegeeza benkulembera nti oyo muntu naye alina amagezi agategeera. Era kindeese wano okwebaza Katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula ne mmanya nti bwe nkola ensobi ngamba nti ensobi, bwe mba sikoze ensobi ne nnyonnyola kye nkoze atayinange nakokobereze n'ategeera nti okyayogera ge mazima. Njagala nkoma wano nga nzaba okwebaza Mukama Katonda abankuumire okyo Katikkiro. Nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja. Nkwebaza okutindiggana ab'ekitiibwa baminisita, banywanyi bange, mikono gyange bakaba Paalamenti, obudde butukutte. Omulimu omunene mwali muguzzemu okuguwulirirako bukyanga mugukubale mwali muzzemu okuwulirako omulimu omunene ogwo ne yagamba mukama we mukwano gwe. Bwe mwakuba Ssaabasajja Kabaka n'ava e Namibia n'akoma nga mulamu, mwaddamu okulya statement ono gy'akola nti Katikkiro agenda kukola omulimu omunene era temukwata bwangu obboteeka ku mutwe mutegeere nti bano abasajja be bamu bonna bakola omulimu gwe gumu. Wali otuddeko awo n'owuliza omuntu yenna bw'ava e Mmengo n'atandula ku bigere n'ava mu buweereza bw'e Mmengo tatera nnyo kukozesa mu bintu by'abakoze ng'akoze emivuyo gye ebweru wa Buganda oba wa Mmengo. Tatera nnyo kukozesa Mmengo, wabula bano abakyali e Mmengo nga balozesa bantu tibavaayo buli lwakola ensobi ng'ayingira Mmengo. Lwaki ayingira Mmengo? Kubanga wali enkambi gye baateeka okontrolinga buli Muganda n'ekiko